Kkooti enkulu mu Kampala egobye okusaba kwa bannakisinde kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu Ayimba ne Kyagulanyi, Ali Boken, Muyite Nubian Lee ne akulira ebyokwerinda bya Kyagulanyi, Eddie Ssebuufu, bangi gwe bamanyi nga Eddie Mutwe, n'abalala 34 kwe baateekayo nga basaba kkooti eragire kkooti y'amagye erekeraawo okubawozesa. Bano baakwatibwa e Kalangala omwaka oguwedde, oluvannyuma ne batwalibwa e Masaka nga eno gye baggyibwa ne batwalibwa e Makindye mu kkooti y'amagye ne baggulwako ogw'okuba n'ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa kuba nabyo ssaako okubeera n'emmundu eza AK-47 wamu n'amasasi e Makerere. Oluvannyuma baddukira mu kkooti ya waggulu mu Kampala giyite Civil Division nga bawakanya okuwozesebwa mu kkooti y'amagye nti kyali kikyamu ate nga baali baamala dda okuwozesebwako mu kkooti ya bulijjo eya Magistrate e Masaka. Newankubadde biri bityo, ku Lwokubiri emisana omulamuzi Esther Nambayo bino yabiwakanyizza era n'ategeeza nga ye bw'atakirabamu buzibu bwonna bano okuwozesebwa mu kkooti eno kubanga n'emisango egibavunaanibwa gisobola okuwozesebwa mu kkooti eyo. Okuggyako nga ennyingo 1019 eya UPDF Act 2005 emaze okukyusibwa, buli kimu kijja kusigala nga bwe kiri. Ono era ayongeddeko nti bano baalemereddwa n'okulaga obujulizi nti ddala kkooti gye baawozesebwamu erina obusobozi okuwozesa emisango egiringa egyo. Mu kuwapa kwabwe bano 36 abawagizi ba NUP banenya poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda okubatulugunya we baali bakwatibwa, kyokka nga kino omulamuzi nakyo teyakirabyewo nga bw'eri enjogera ya bulijjo era n'alaga nga bano bwe bataleese bbaluwa ya musawo yonna. Kati bano baakusigala nga bawozesebwa kkooti y'amagye. Yinze Arafat Musoke, Select ey'enjawulo.